mu nsonga eza family mu nsonga ez'omukwano oba oli awo munange sigala nga okyaweereza sigala nga okyayimiridde munange ebiro biridda olifuuka ettendo namwe abafunye ebirungi ng'obugulu bw'eggongolo tubayuzaayuza era tusanyukira wamu nammwe tusinzira Mengo Kisenyi ew'omulabizi Dawudi Kiganda munange ntuka tusaasaana amawanga gonna oba oli awo naawe n'osobola okulabika nga otoota buliro mu kitundu ky'eggwanga ekyenjawulo gy'olabika okulabika nga otukwasaganya mu linnya lya Yesu yenze MC Matsi the only coolest boy on TV the king of the field nga buli Joe mbanzi guse naye nga sinatandika ndowooza kankujjukize munange Kingdom Media App funa Kingdom Media App mu simu yo olabike ng'osobola okutoota buliro buli wendi nkufuna ebiseera ebisinga ngamba MC Matsi munange emirimu gyankwatamuko munange mbankyali ku mulimu atenga 5 to 7 etandise mbankyali ku mulimu ng'omulabizi abuulira nkole ntya munange twawulidde omulanga gwammwe funa Kingdom Media App mu simu yo oyinza okuba okwata Android oyinza okuba olina iPhone osobola ogenda ku Play Store osobola ogenda ku Google Store yonna yonna nolabika ng'ofuna ki ngo App Store n'ofuna Kingdom Media App ekintu kirabika nga kitambula ate bw'oginyigamu wali eri ku Play Store erimu ka bbulu keyafe erimu ka bbulu ojja kulabika ng'ogiraba njawulo ku ndalamuko olabike ng'ofuna programs zaffe nga bwe zitambula ku TV ne ku 93 etatonyeza ey'Obwakabaka yo nebeera Kingdom FM ekintu tulabike nga tukikwasaganya mu linnya lya Yesu olunaku lwakuna ebeera Throwback Thursday tuba tukuzayo ko katono nnyo era ndowooza wootegeera nti no munange ebirwa byerabirwa ennyimba ezo ze zaatukuza ennyimba ezo munange zaatuwanga omukisa ate no munange ne kaka zikyakola ki zikyatuwa omukisa kansifere nawe oweereddwa omukisa kyonna kyoyagala okuteesa mu programu y'olunaku olwaliro genda bugenzi ku mikutu gaffe emigatta abantu tuli widely open ku Facebook kwetuli ku TikTok kwetuli ku Instagram ne ku X gye wandiise Twitter otekeyo ndowooza yo kyonna mukama kyakukomererizaawo ng'olabye akayimba akaka Betty n'abaganda munange ojja kulabika nga otubulya nadde manyi nti abamu ku bayimbi be tubadde tulina okubeera nabo mu kivvulo ekyabooze ekyakuleko ne kiboga ewa Joseph Ngooma kati naye ndo tumuteeke mu lubulu abalegendale simanyi tugenda kubiwayawayamuko oba oli awo Papa John K nannuŋŋamira ngamba tanafuuka legendale kati ajjirira mu linnya lya Yesu negattako ku mikutu emigatta abantu teekamu MC Mats live ojja kulabika nga onfuna buli kimu kitambule maalidalisana tulwaninga Monday up to Friday mbera ne Max Odigene Phoebe Molonde nga tukwasaganya ensongero but as of now mu kizimbe negatiddwamu omu ku ba respected writers songwriters you know in the industry in the entire industry sijja ku majorize ngamuntu in the gospel space or the secular world but he's respected in the music industry Papa John K mukama yibazwe tata amina mukama yibazwe sebo amina sanyuse atera okunyaniriza kusigwa akubiri guno gwakubiri this year yeah so I'm really very humbled abantu abatulaba mukama yebazibwe nimusanyufu nnyo okuba nti ate n'olwaleero nzeemu okubeera ku mpewo nkitwala nga mukisa gw'amaanyi ate era sikitwala for granted okay neyanza nnyo nze John K ngera wabagambye nti ndi muwandiisi wa nnyimba naye ate nkola ebintu ebirala bingi mu music nze nkulembera the Songwriters Association of Uganda ate era nina nkulembera record label gye bayita M1 Entertainment M1 eyo nga yetwala abayimbi nga John Mary Raga Pastor Ken B n'abalala bangi ndi musanyufu okubeera wano amina yes, nkukulisa ye wa Joseph Ngooma sigenda singa kulisaayo nnyo gwe kubanga ekivulu ate gwe wakitwala to person kuba nali ndaba aba MCs ab'enjawulo abakola ku kivulu ekyo yes nga naye wakola bulungi ate ndabye n'omutimbagano nga gukuwa thumbs up ndowooza wasaawo vibe Twitter vibe ennaku zino so thank you very much for that vibe the consistency ekivulu kyategeeza bingi nnyo naddala ku gospel industry emyaka egiyise mingi yes sir nga tugamba abalokole tebawagira te spaces tezijjula naye ndowooza kyali ekimu ku ebyo Katonda mweyeeragira nti bw'asalawo ate okukola asukka kuba ye akola nga bw'aba akoze nga bw'aba ayagadde so twalaba of course tulina ekivulu
kyali kya Pastor Wilson Bugen. Yeah. That was last year? Last year. Yeah. As we closed it. China 2 consecutive back-to-back days. Back to 3. 3, yeah. Yeah, Serena it was 2. Then Serena 2 days. Then Nasana Worship House. Yeah. Something ekyalaga gospel music aina something waliwo kye bayita sacred wood. Yeah, nti kina element y'obwekusifu mu kyo kye bata ensi kyetakolaki kyetamanyi ng'era bayibuli wega nti ali mu ffe w'amaanyi okusinga ali mu nsi nti oluusi kitwala eddaala eri omuntu oyo aba ategese ekivulu okutegeera Katonda antumye eki ya nti ebiseera ebisinga tugenda kukola kuba Pastor Joseph Ngooma abaddewo ebbanga lyonna emyaka mingi nnyo ddala nga tetulaba concert abantu ne beebuuza annaye Pastor Ngooma nga takola naye not until the right time came ne tulaba ekivulu essaawa eno ekisetinza president nti ebyaddala Katonda akola ki akolera mu biki mu biro bye so kyakuyiga kinene eri the gospel ministers nti bw'oba otunuulidde ennyimba Pastor Joseph Ngooma z'ayimba twali tetusuubira myaka wakati wa 25 kudda wansi olw'ensonga wetuba nga leero tuli mu 2026 Pastor Joseph Ngooma oba ojjukira bulungi yakuba ennyo yakuba around 2009, 10, 11, 12, 13 awo wonna nti omwana yazaalibwa mu 2000 leero waba wa myaka 26 by then yalina emyaka 9 2009 and 10 kitegeeza ennyimba ezo bye tutera gambu simanyi music taapiiringa to the Gen Z's wobanga weegendereza bulungi audience y'abantu olowooza emyaka ki egyali gisingayo. You know, I went there a little bit early, but Gen Z chuma bali banji ate bebamu kubakwata obudde nnyo and they were flowing on the music. So wobojjukira Pastor Joseph Ngooma bwajja ku stage people stood bayimirira obutebe bwaliwo abantu kwe baali batudde n'abantu bayimirira paka session yasooka bwe yawa. Yeah, I noticed that. And people were singing word by word. Okiraba kitegeeza nti it's not about the genre of music, it's about the message in the music. Wow. Yeah, nti abantu batunuulidde nnyo naddala omulembe guno gutunuulidde nnyo type che ya music ekola eri catchy. What's trending? Oh yes. Ne twerabira ate message ekola ki emataringa nnyo okya nti nawulirako ko omuntu Joseph Ngooma byayimba kadongo kamu yali mukkiriza oba yali eriweri yali mukkiriza kadongo kamu ne mugamba yes kadongo kamu, but what does he say to us? Kiki kyatukola ki kyatugamba you know. So music yoyo kyenyiza ogamba abantu nti music ekisooka takaddiwa bwebanga message eri generic okitegeera nti leero tulina obuzibu omwana akola akayimba ng'akakoze for the season ate naye aba akimanyi nti kigambo ki ekiri mu kutambula ne tukissaawo okitegeera naye ate bw'oba otunuulidde music oyo yali nnyo ku kigambo ki Katonda kyatadde ku mutima gw'omuweereza eri abantu be. So I want to congratulate Pastor Joseph Ngooma, but on top of that njagala era no congratulating omutegesi w'ekivulu ekyo omukyala Charism Dorothy Nabunjo nti bw'oba otunula nti kitwala
omuntu okukkiririza mu ekyo Katonda kyatadde ku bulamu bw'omuntu. Yeah, sure. Because Dorothy yandibadde ategeka omuntu omulala yenna olwaleero akoze ki naye wabanga yakkiriza n'ategeka omuweereza wa Mukama kitegeeza kingi nti impact eyo omanyi olina kyoyogeddeko ogambye nti legend oba si legend abantu abasinga batunuulira legendary status nga emyaka emingi omuntu oyo gy'amaze mu kintu tekiri ku ekyo era okyasobola okukeera ku makya ng'olina emyaka 3 mu industry nga you stand up coming nga you're not an upcoming but nga toli legendary. Okay. nga toli legendary. I think let's break off from there. Okay. We're discussing a lot today on TV. We're discussing AI in the gospel space, but nero jantu teyo ko twetaga twetaga okuwulira kyekiri yokoza abamba confusing oli no mwita legend ne mwe bitwa ya legend nga mutunulidde emyaka gyamaze mu industry, but bwe tukoma wagena soka atunyonyole chichi ekiqualifying sa omuntu okuyitibwa legend. Yenza MC Mats is a throwback Thursday. Okay, KTV 5 to 7 anchari MC Mats chokola chamanyo nyini dalagwe munange ate kati nawe abaguliza ku mukwano gwo Mukama ayongera okukikubalira omanyinze njagala nnyo obuteyagaliza nzekka njagala nnyo bwe mbangenda okugabana ekirungi ne bannange oba oli awo balabike nga bachiro zako olunaku lwayo tugenda kutunulira nnyo writing in the gospel space tugenda kutunulira nnyo AI koza atandise okutulya ffenga abaweereza tugenda bintu byanjalo tugenda okutunulira. It's all about gospel music tugenda okutunulira ko so omusumba bambi baguliza ku bayimbi abomu kwaya bino bigenda bayamba betugenda okwogera kubanga gwenchaza mu kizimbe si muntu wa lubala atonedda. He has been there, he has done it, he has seen it and is still working out his best. Yenza MC Mats nyongera okujukiza the 31st annual ministers conference ekomyewo ku Christian Focus Center ate no munange y'omulundi guno tugitaddemu Bishop Kiganda agitaddemu ebinonogo oba bye wandiise ayitaddemu ebintu bingi kubanga eri fully packed egenda kutandika kuzo mwezi 26 July guno gwenyine mwezi gwetulimu wiki ntono nnyo n'obunakwawo tulabike nga tugiyingira mu Prophet Ebenezer Akonai okuva mu gwanga eri Ghana munanga agenda kubeera naffe abantu ababuuliza ab'enjawulo okuva USA, South Africa ne wano ku ttaka eri ab'obwe Uganda bagenda kutuyisa mu kiseera ekyo kati gw'omuweereza oli musumba oli nabbi oli mutume oli intercessor oli kasitoba ng'oli muweereza session mugenda kubeera mu session yammwe ey'okuyisomesa abaweereza bambi baguliza ku mulirwana baguliza ku mukwano gwo yonna gye muli olabike nga tosubwa mukisa guneeno kubanga nakuzo mwezi 26 guno mwezi paka nakuzo mwezi 2 August wano wenyine ku Christianity Focus Center ate no nyongera okujjukiza abalangira baffe omwaka guno gwenyine gutulimo ogwa 226 227 sibe balala aba Homies Darling Schools munange omuzadde eri somero lirowooza nkondo ni ubanga webase Homies Darling Schools ge masomero goyino okulabika nga otwala omwana wo notalabika nga wejjusa omwana n'omukolera future ennungi balina branch ekamocha ekyebando neggayaza twala y'omwana munange olabike nga ofuna ekintu ekinakubeesabesa ebiro bwe biridda kuba munange ebyendya ebyensula buli kimu kiri ku mulembe kiri ku maira disane bagenda ku trip munange bagenda ko Dubai ne bagenda ko in London ne bagenda ko kati omwana bwe tamutwala ku Homies Darling n'omutwala wa ate no munange ebisale bisoboka gwo muzadde osobola okugenda jo ne muntu ne ba administrators ne muwogerezaganya n'osobola okakanga osasula mpola omwana w'eggwanga nalabikanga akyasoma abatugobera ku mikutu emigatta abantu abali ku Facebook Mukama ayongera okubawa omukisa mu linnya lya Yesu naye njagala osharinge that live yaffe gisharinge omulala naye alabikenga munange agigwako mu kizimbe John K the writer nkyali naye wetuwuliddemu ko ng'agezaako okutunnyonnyola ekifuula omuntu okuba legendary obanga bw'owulira nga tugamba nti nno legendary omuntu ne tumwadressinga nga a legend kakati nno nze kyembadde ndowooza nange ng'omuntu nga manyi nti nno emyaka gy'omaze mu ndongo eya gospel kyekikufuula okuba legend alina kyagamba kiki ekifuula omuntu okuba legend. Webale nnyo nkulu Mats ekifuula omuntu okubeera legend ekisooka ekigambo legend kitegeeza ki nti kiri ekigambo kiva mu kigambo kye bayita legacy ng'olina omukululo gw'okoze ki omukululo gw'okoze kati omukululo gw'okoze gusinziira ku bintu biki bingi ebisukka ku music gw'okola ki gw'oba oyimbye nti ebiseera ebisinga ekikuyisa legend tekiva
ku music yekka gwokoze wabula bingi ebikyegattako ekisookera ddala mu music gwokoze how original are you nti original tukitaminge tutya nga bw'onaakeera ku makya n'ogamba nti engatta eyo original waliwo fake ne original okubaawo ku original wateekwa okubaawo fake okitegera n'okubaawo fake wateekwa okubaawo ki original kati music ono gwe tukola ebiseera ebisinga bayinza ogamba nti agundi oyo akola music ng'owa gundi okitegera naye originality omuntu akeera ku makya n'agamba nti ekyo kyani kya mukulu Kirwana Africa oyo mukulu Segawa oyo Joseph Ngooma oyo Pastor Wilson nga asobola okumuwulira even beyond mention okitegera kati awo otandise nti legacy ogikoze ekyo ogitaddewo kitegeeza nti with your originality of music ogenda ku inspiringa ate era ogenda ku mentoring abalala ki bangi okuyita mukululo ogwo then kati ebiseera ebisinga how does your music transcend nti omuntu akeera ku makya nayeebuuza nti music wo atransforminga atya naddala mu gospel music atransforminga atya obulamu bw'abaki bw'abantu nti naddala twebuuze nti singa oluyimba lw'omuntu lusukka tutunulire omuntu ono ng'ali myaka 40 ng'avuddewo music we agenda kusigaza impact n'omulembe ogwo ogubeera kukola ki guliwo nti kiri nnyo about the message okitegeera kiri nnyo about the message nti does it transform people kati legacy tekerangako nebeera ku myaka emeka gy'omaze wabula impact gy'okoze ne music wo. Can a gospel minister put out a song ng'oluyimba lulimu babiri amangu ago netumuwe title ya legend olwokubanga music resonatinga ne generation eriwo? Nsaba okubuuzaamu nti leero luno bwe tukeera ku makya ne twebuuza omukyala nga Fiona Mukasa how many videos do you have for her songs? Apparently ebbanga lyonna bukyanga obaawo ndoboza za lubatu nnyo ddala naye tujja keera ku makya tubuuze nti ani adefininga praise ministry in the gospel space wobanga ddala togenda kumumentioninga of course you have nga togenda kumentioninga omwami gwe bayita David Bweyinda okitegeera nti bo kye baakola bakikola ki bakikola okitegeera even with the less music okitegeera waliwo omukyala bamuyitanga Sarah Sanyu yes Sarah Sanyu paka nakati oyinza okusanga nti tosobola kumuretinga mu bayimbi abaki ab'amaanyi naye inspiration oba legacy gye yakola still moves on nti olwali tulabye bangi abatambulira mu biki mu bigere bye so tekiri ku luyimba tekiri ku nnyimba meka wabula kiri ku impact ku impact ey'ekintu ky'okoze nti tulinamu abantu nga bo we bayimbye music ekyo bakitadde ebbali ne bagenda mu society okuyamba okitegeera ne bakola charities ne bakola so naafuuka legendary so it's a part of it, it's beyond music. It's beyond music. Okay. It's beyond music. So you can't wake up and say nti banange omuntu ono abuulidde emyaka 8 kimufuula legendary. Okay. You may be prominent okyasobola okubeera omugundiivu olw'obudde bw'okoze eki bwomazeewo nti amunayo tumuwa ekitiibwa akoze eki aluddewo okitegeera ekyo nekikufuula prominent naye ate tekikufuula legend okitegeera so kati woba otunuulidde nga mukulu Joseph Ngooma wawulidde webadde bapromotinga ekivulu kino
wawulidde message from the people yabadde ki ng'ekivulu kitambula ng'ekivulu nedda nga bakyalanga ennyimba ze ezinyiga emitima kyembadde njagala ojjeyo nti ennyimba ze zinyiga emitima era oba wabadde olaba kyeno muna abantu babadde bakaaba. I was asking myself, I questioned myself nengamba abantu oli yazze n'akatambaala specifically nga yeetegese kukaaba okisega ng'oluyimba olwo ajjukira olunaku we lwamuyisa awantu awaali awazibu kitegeeza nti oluyimba luno lugenda kubeera luzibu okuva ku mutima gwe nti bw'oba otunuulidde oluyimba nga kamberenga naye oluyimba olwo terwahitinga charts ng'ennyimba ezizimu bwe zikoze era tebaluwa na awaadi naye it did not make the song less. Lwaki? Nti impact yalwo yasukka ku ki kye musobola okwawaadinga. Come on. The impact of Kamberenga naye it was far beyond what you could see to award. Wow. Yes, olw'ensonga nti lwaservinga its purpose. The purpose was not nti lukwate nnyo lufuuke a hit, a mega hit. Naye the purpose for this song was to hit someone's heart, to make them know that it is only God that can take you through that situation. Wow. So you already lumaze okuservinga ki its purpose. Okitegeera nti bw'oba otunuulidde byonna nti oluyimba luno we lwayimbibwa nkuwa amatendo yegwe munnange people are crying not because nti mukulu Joseph Ngooma ayimba bulungi okufa eddoboozi nedda naye olw'okuba nti yali ayimba ekintu omuntu kyarelatingako ekigambo kiri relatability. Nsaba nkutegeeze ekivulu ekyo oba okitunuulidde okimanyi nti ekivulu ekyo tekyalimu balokole bokka. Sikyo? In fact twali mu VVIP by the way tables zasinga zaalimu Bamisiri. Kati njagala tutegeere kino era ye limitation omuyimbi wa gospel ali ku TV alaba gyagenda okufeesinga. Mu theology waliyo ekigambo kye bayita Christology, okay. The study and understanding of Christ Jesus is Christology. But waliwo element gye tutera okubuuka gye bayita universality nature of God. Okuba nti Katonda ye Katonda w'ensi yonna. Okitegeera nti bw'oba otunuulidde ekivulu kino njagala nkutegeeze MC Mats kyalimu bantu ba Katonda, tekyalimu balokole. Kyalimu abantu baani? Ba Katonda. You would realize nti omuntu ayimba Kamberenga naye ayina trust in God. Nti yekka asobola okunsomosa kino. Naye ojja kusanga nga somehow omuntu akirimitinga agamba nti ffe balokole betukola ki betuyimbira. Okitegeera? So it's important tubeeko kye tukopa okuva ku Joseph Ngooma nti Joseph Ngooma bw'aba awandiika ennyimba ze awandiika kye bayita life testimonies. Yes. Nti era olumu ku luyimba olusinga okukwata abantu omubabiro nakuula na mama ebya taata sibimanyi nyonyo. You understand? And that Kamberenga naye song eyina line egamba nti byonna nabigezaako nabiyitamu nabikola ki nabiraba. Okisege oba akasana kalyaka enkuba netonnya olutakoma era Mukama lisigalayo Mukama. Okitegeera nti omuntu akeera ku makya n'agamba nti yes, religion has been defined but who is God to me? Okitegeera? So bw'oba otunuulidde Joseph ojja tegeera nti ebyaddala he's a legend in that in what kye twagala okwebuuza nti alaze ensi Katonda atasosola.
okitegeera alaze ensi Katonda atali limited to a religion of faith wabula alaze Katonda in totality. Apparently Joseph Ngooma akyasobola okukola akayimba ne tuka embracing ensi neeka embracing nga olaba ezenyimba zeyafimbira. Lwaki nedda kisoboka bulungi nnyo manyi lwaki nti ekintu kye yakolanga oba ekimufuula unique he was true to his art okitegeera nti buli lwe yatuulanga okuyimba yawandiikanga kimuli ku mutima ate ogenda okwesanga nti afaanana bangi abalinga ki abalinga ye okitegeera nti leero bw'oba otunuulidde ennyimba genda ku TikTok leero ojja kwesanga nti ennyimba za Joseph Ngooma zicontributing over 50% of the songs eziri mu kutrendinga. Why? Because it relates with the people. Kitegeeza nti waba yakikola luli ate era kyasobola okukikola. Yes. Perfect. Tukuyisizaayo katono nnyo osooka otegeere omanye omuntu ekimufuula oba ekimuyisa legend biki byabakoze oba oli awo biki byabagasseko etafaali kati gwabadde asuubira obanga ogamba ebiro we biridda ndiyitibwa legend sooka otunuulire omukululo olese mukululo ki biki ebirala byogasseeko etafaali biki ebirala byetaddeko omukono besides what you're doing eggwanga kyeri kumanyidde oba ensi kyeri mu kwotegeererako essaawa zino olinayo ebirala byoli mukola nga bigenda kubeera impactful to the society oba nga bigenda kuteeka etofaali ku bantu 10 Joseph Ngooma tumumaliriza eyo tuyiseewo ensangi zino ndowooza nga sinagenda kuba mpulira when I sit with you on set mpulira biflowing obadde oyogera ebintu bingi nga mpulira I'm connecting. Amen. Apparently tulina abayimbi ba gospel bangi abayayana okukola Joseph Ngooma kyakoze in between there obadde oyogera ina wogambidde nti no they should pick a leaf. Does this only connect to the gospel event organizers oba n'abayimbi bennyini ate n'ekirala tugenda kubaagazisa tutya okujja mu bivvulu bano aba secular ng'aye tetugenze kano nga tetuyimbye byabwe nga tetukozesa sound zaabwe nga tetwambadde nga bo nga tetunywedde mwenge okusobola okulabika okubategeeza nti naffe tuli part of you tukole tutya okulabika nga abayimbi abala tusobola okujjuza oba oli awo bwe tuba tutegese nga they can come yearning. Okay, thank you very much mukulu MC Max. Tekiri kukujjuza era ekyo saga nnyo tukiteekeko nnyo sira mbukujjuza wabula kiri kukuba nti okwagala kwa Katonda kuyiseewo mu ekyo kyotegese kubanga numbers zino nungi era zigattako nnyo naye impact y'ekyo kyokoze yeri important nti Joseph bwe tuba tutunuulidde waliwo ekigambo kyentero bagamba man awards but God rewards. Man awards. Yes. Someone should tweet that. Man awards but God rewards. Perfect. Ochega. Awarding is ekyo kyoyayanira. But rewarding is God giving you what you deserve for what you did. Yeah. So Joseph, and the Bible says nti Katonda tosobola kuweereza Mukama noviiramu awo oba noviiramu bwereere. God has rewarded Joseph for the good work he has done. Fenna kyandibadde kirungi ne tusinga kunoonya mpeera Katonda gyakola ki gyagaba kuba ye atuwa ekyo kyennyini kye tudeservinga okitegeera mu kukola kwaffe owulira naye ate what man awards is what pleases him nti ekyo omuntu kyawaadingira kyekimukola ki kyekimusanyusa okitegeera nti owesanga ng'abantu bangi baagala ebintu ebyenjawulo nti MC Max singa olwaleero nkera ku makya ne nkubuuza luyimba ki olwa gospel lusinga amaanyi
nsaba olumpe ngagwe radio and TV personality manyi ogoberera njagala ompeeyo oluyimba olukusingira apparently olunsingira oba olisinga amaanyi mu society kale olusinga amaanyi mu society according to what you see. I see Ayibambe. Yeah. Ochiwulira it's a good song from Segmento naye tuba twagala twebuuza nti ekibuuzo ne kibeera nti which is the most impactful gospel song? The most impactful gospel song. Yes, Luli Rahman. Okitegeera? What is the most impactful gospel song? Then it bounces me back to some other gospel music. Yeah. Which may not be even today. Yeah. Ngoliyimba olwo sirwaka kati nga radda okitegeera naye nga lukyalina impact okitegeera naye nga wate waliwo olwamaanyi ensi lwegenda okwawadinga nti lwelukolaki lwelusinga okitegeera so wetudda ku bivulu bino oba wetudda mu kwagala okuleeta abantu mu bivulu okitegeera nja kugamba abantu ekyamazima nti it's not the songs we sing tekiri ku nnyimba kiri mu kutuukiriza ekyo Katonda kyatadde ku bulamu bwo. Thank you. John K kamuumuze mbasebo ne banyabo kubanga ndaba emboze ekulukuta simanyi nawe oba ofuna ekyokuyiga kubanze ndi mu kunyumirwa njagala kuwulira nnyo okusinga okumubuuza ebibuuzo bwe tukomawo tugenda kutunuulira AI in the gospel industry in the gospel space tulabyamu ku nnyimba ezikozeseddwa AI munange ne ziyitimuka oba oli awo abasinga kye banoonya 90% banoonya nnyimba zaabwe kuyitimuka I don't know oba banoonya nnyimba zaabwe kukoma to win souls for Christ abasinga banoonya nnyimba zaabwe kuyitimuka oba oli awo nabo bamanyike tulabye ku nnyimba ez'enjawulo waliwo akayimba ka Amanda yakola akayimba waliwo akayimba ke baddamu aka Musumba na Bossa ate ne wabeerawo akayimba ka Segmento n'ennyimba endala ezikozeseddwa AI kati twebuuza AI oluyimba lwa AI lukyasobola okuwanula emyoyo oba kituufu ddala Katonda aba alinda kiri ekiri original nga tukozesa kineno ekyozeemu katukomewo kale atikukulisayo nnyo mu bulango bw'abakama baffe gwakyatwekumiddeko Mukama ayongere okukikubalira mu linnya lya Yesu naawe atulabira ku KingdomMediaApp seesambo seesa tozikiza tojjanga ondowooza ogiraba bwerikiriya by the way mutusindikire comments ezo tumanye mugifuna mutya oba okitegere ne oba ogisanzeemu obuzibu of which sikkiriza nti waliwo obuzibu nabona koze twagenda opening officially nga tumaze okutestinga buli kimu nga kiri malidadi sana era naawe ndowooza ogamba Kingdom Media yeina app eso eyina ekifaananyi ekisinga okubeera kiriya app nyingi eziriwo naye yaffe ekifaananyi kiba kiriya gezesa ssaawa zino ogenda mu ssimu yo gidownloadinge ogiteeka mu ssimu yo olabike nga munnange otuwa obujulizi ate kati tugenda kutandika n'okutambula mu bantu tugenda kujja bwe tukusanga ng'owuliriza Kingdom FM bwe tukusanga nga mu dduuka lyo mulimu KTV banange ebirabo ogenda kukwasako emikono emeka emikono ebiri tetugenda kikola mu sentro wano buli kitulu kya ggwanga tugenda kutuuka abali ebbombo tujja abali ejjinja abali emitiyana yonna kasa kibanga kiri mu ggwanga Uganda era kati kankubagulizeeko munnange owulimbisala byaddembe oli mu kukola tuninga kati mwatemu abatunda accessories abayina TVs abayina biki tuningira buli TV giteeko Kingdom TV buli radio gitumbule mulimu nabizinga abulira tumbulira ddala kuba bwe tukugwako papa gwajja okunyumiza jjajjawo nti banange Kingdom Media kyenkoledde nkoko baana kubanga ekintu twakyongeddemu ebinonogo juka tujaguza emyaka 10 omwaka guno ate Kingdom FM tujaguza emyaka 17 kati twagala tutambule naawe mu myaka egigenda okuddako nga tukusanyusa tukusanze ku business yo tugenda kusanyusa tugenda okuteeka mu capital tukongera mu capital oba okitegedde kakati wuliriza Kingdom FM ate era laba Kingdom TV buli kimu kitambule maliradi sana ku online kwetuli ku Facebook mwabatulabirayo Mukama ayongere okukibabalira twawanise ekibuzo nga tugamba olowooza abayimbi ba gospel kirungi okwettanira AI mu nnyimba zaabwe oba basigale ku nnono y'okuyiya n'okunoonya Mukama abawe ennyimba entuufu lwaki twaleese omulamwa guno tulabye ennyimba ensangi zino eno ezikoleddwa AI nyingi ku zo zifunye ettutumu era abannayuganda bazaagadde ezimu zisigaddeawo bwezityo Ensonga twabuza omulamu ogwo kansome ku comment katono nnyo nga ifunada wa John K onagambye AI is the way to go no more hustle ekikulu message evaayo bulungi balina okutambula n'omulembe okay Isa biragambye thank you for the show nasaba kayimba Orikiriza agambye it's the way to go then Naziwa nagamba thanks for the show please do me okay onayasaba kayimba kale keep sending those messages
ku mukutu gwaffe ogwa Kingdom TV Facebook page tujja kudda tuzisome. Papa John K. Sebo. AI mulungi. Nze nga munamawulire ndaba mulungi. Ate nze nga munamawulire ate ndaba ayinamu wa somewhere. Gwe nga omuwandiisi w'ennyimba. AI tagenda kutuuka abatwaleko ebifo ebyammwe oba oli mu myaka 5 okuva kati tunasanga John Kenga yachuya ya switchinga yadda mu mirimo mirala oba oli awo kati saa zino omuntu asobola okukola ekintu AI n'ekimodifyinga n'ekibirifyinga n'ekola etya n'akyalininga n'ekola kino oli mani lutambula kicho osobola okwogera ku AI in the gospel space. Thank you very much. Ekisooka njagala tusooke tutegeere AI kyeki buli omu akiwulira kyeki. AI acronym oba short statement ekozesebwa okutegeeza ekigambo kye bayita artificial intelligence. Artificial intelligence versus natural intelligence. Naate wetuba nga tujogera mu gospel world eba evasinga kye bayita supernatural intelligence. Yeah. So kati AI one twagala tuje embracing kyesokera ddala kubanga nga fenna abali eyo leero mwandibadde temutulaba ku mitimbagano oba ku TV singa si artificial intelligence. Yes, camera work, computers, it is artificial intelligence. Okitegeera naye mu bino byonna enkozesa ya artificial intelligence yesobola okuviiramu obulungi n'obubi. Nti obuzibu tebuli ku development eyebereze kuba tulina okweyubula. Obuzibu buli ku nkozesa. Nti leero bwe tutuula mu camera computers eziri eyo producer nti leero tulina producer waffe ali emabega okuteekerateekera gundi eno ebinaafuluma ku mutimbagano byonna biri we are responsible. Ffe tuvunaanyizibwa newankubadde yo kamera esindika ekifaananyi. So kikyengezaako kugamba nti artificial intelligence ebaddewo lwaki nti ogenda ku muzindaalo n'oyimba oluyimba ku studio microphone ne luyita mu byuma ebyaki ebyenjawulo ne bajja ne bagamba nti tulina recorded version eya natural voice. Okitegeera? So kati kyekibaddewo nti kalimagezi ya ebyuma biri artificially ebyawukana ku natural intelligence bibaddewo nga bikola ki nga bikozesebwa kubanga bikola omulimu gwabyo naye kati waliwo kye bayita improved version eya artificial intelligence. Naye kyensaba era abannayuganda bategeere artificial intelligence oba AI gwe alina okugifiidinga. Okitegeera nti kyogiteekamu kyekuwa. Okitegeera nti leero kisinziira ku bumanyi bw'olina okubaako kyekikola ki okubaako product gyekikola ki gyekikuwa. What am I trying to say? Nti oliyimba nga twagambye mpa example waliwo Aibambe niwabeerawo Justin Nabosa kati Aibambe tuyina original version ey'oluyimba olwo sikyo era original version eyo yakolebwa mu kulwani segmento. Okiwulira? Naye olw'okuba nti waliwo kye bayita AI kyensuubira segmento si ye yakola ki si ye yaluteekamu. Omuntu yakera nagamba naye twandyagadde tuwulire AI version ekola ki esounding etya kuba twali tufunyeewo awo kumpi naawe tufunyeewo nolimba nebaza amakubo gogadde waliwo Yesu amazima. Now
nga omuntu ayagala awulireko mu new normal kyandisoundinze kitya nti tukkiriza AI is a new normal yeah but then what do we feed it? So we tufeedinga AI with aibambe okiwulira kino kye yasobola okukola ki okutuwa ne kijjanga kiresonatinga ne standards ezikola ki eziriwo. What am I trying to say? It is not what AI can do, it is what you can feed it to do. Okitegeera nti leero AI esobola okwanguya emirimu okiwulira nti ekisooka bwenkera ku makya nentuula kati nga nze omuwandiisi nempandiika ebigambo byange nengifiidinga ebigambo okitegeera kijanguyira okukaminga up with the kind of what with the kind of song that I want okitegeera naye si nti buli omu asobola okugifiidinga okitegeera naye kikyengezaako gamba nti AI obulabe bwayo buliwa obulabe obusookera ddala tesobola kwa competinga kye bayita natural intelligence. Lwaki? Natural intelligence ekaringa ekigambo kye bayita emotions ng'ate emotions is the most spoken language in music universal. Nti empulira ku luyimba era oba oziwulidde ennyimba ezo zonna ziina kyezilaakinga esobola okuwa okunyuma AI version. Yes, okay. AI version esobola ogiwulira mu kunyuma kwayo naye ate ebiseera ebisinga okukwata ku mutima kuno oluusi kibeera kizibu lwaki nti yo nga we baali bagifiidinga olulimi Oluganda tennabaddu conceptualizinga okitegeera naye ng'ate neweebeeru masterinze empulira nti wenkera ku makya nenkugamba nti njagala nnyo Mukama njagala nnyo nnyimuse njagala nnyo ateekemu abo bayita kyengezako okugamba nti yo ejja kukiyimba bulungi ya mu ddoboozi naye tejja ate kukiwuliza bulungi in terms of emotions okitegeera kati nti wowuliriza segmento ng'ayimba ayibambe segmento yakola bulungi okufiidinga ki AI yagiwa ekintu ekiki ekirungi kyeyasinziirako okukola omulimu gwe okitegeera ekisooka segmento production costs zakola ki woba ogenze by the other ayibambe ya AI tewali production costs ziri awo z'amaanyi ku original ku AI okitegeera naye ate kyayambako mu marketing ki strategy ey'oluyimba so advantages weeziri naye ate disadvantages nyingi okusinziira ku ngeri gy'okola ki gy'ogifiidinga okitegeera so nti naddala kati fe abali mu production oba songwriting ne production music production AI eno oba olina okugiwa for example guide nkeera ku makya nenjigamba I want to write a song I want to have netaaga okubeera n'oluyimba oluyina code progression 1 4 5 1 code progression no giselectinga kyoyagala ekuleetere nengiselectinga nze kubangi manyi naye ate omuntu ali eyo omuyimbi atandika obutandisi oba omuyimbi yenna ebyo tabikola ki tabimanyi okitegeera kitegeeza egendamu omulimu nga gufaanagana n'omuntu omulala yenna bwe yandimuwadde era kyekyo lwaki ojja kusanga ng'ennyimba ezo bambi ziwulikika kyekimu zivuga kyekimu nti era ffe oluyimba we lufuluma olwaleero
tusobola okumanya nti olwo luli AI generated kuba guitars kuba zezimu okitegeera woba owuliriza brass section yayo nayo yeki yemu bino kati njogera the technical beat naye wembanga mmanyi ebintu bino nsobola okugifeedinga information omutuufu nenjawulira nti ekisooka njigamba code progression then nenonda ebivuga bye nandyagadde mu luyimba nenkera nenjigamba I need a flute, I need a malimba in terms of a xylophone naye ogifusinge neki obifusinge ne instrumentations endala nga piano grand piano guitar byonna nembikola ki nembilistinga egenda okumpa track ebeera rich ebeera very very rich ate kuki ku speed. This sound of Aibambe coming out as a lady's voice, yes, chebaji feedinga oba nabo kyabasuka kuba kirabirabo nga that's chivudde no anti kati woluteeka mu nti luno lwenjagala okitegeera it is either you to tell it nti njagala female or male voice or male version naye kyensaba okubuuza obadde okimanyi nti eddoboozi eryo lyerimu lyerikozeseddwa ku nnyimba zinendala exactly okitegeera kitegeeza nti tewali uniqueness nga togifeedinze buki bulungi nti nkyasobola ogifeedinga nenjigamba I want a mezzo soprano in voice ng'eddoboozi eryo libelonginga to a female nenjinyonnyola kyonna kyenkola kikyenjaga so the advantages are AI bw'obanga oyagala ogikozesa sooka otegeera olulimi oba prototype gy'olina okukozesa okugikola ki okugifeedinga okitegeera naye ate bw'onaaba ekyo tokikoze egenda kuleeta product etali ki kati waliwo the other aspect of spirituality nkulu nnyo nyini ddala to the ministers the ministers out there ebiseera ebisinga ffenna Katonda atuwa messages ze tulina okukola ki okuleeta eri abantu okiwulira message eyo engeri gy'ogenda okugireeta ebiseera ebisinga nti oluyimba Katonda walussa ku mutima gwo olina oddu recording sikyo abantu abalala bakole ki balufuneko so AI would be njagala tukikotinge well AI should not be a master should be a tool to use buli lwobanga ogenda kugidependingako okubaako kyogamba ensi kiringanga omusumba leero nga message ya agijja ku AI anti babeera busy anti kati olweba efuuse master eba yekukola ki yekudirect that means you can no longer do it on your own. Era ffenna abali eyo tekirina ku bayimbi bokka abantu ma offices tebakyalina budde. People are no longer creative because of AI. Wojigamba okola monthly report it takes a second. Yes, a second ngekuyiriddewo kyonna kyokola ki kyewetaaga. But when we get this AI and make it a master, we are losing everything. Everything, not even credibility. We are losing authentication. We are losing creativity. We are losing uniqueness. Ochiwulira. Byonna tubiluzinga. Naye bw'okeera ku makya n'ogikozesa nga tool. Nga just ekikozesebwa okiwulira nti ekwongerako ekyo kyekola ki kyerina essimu eno giraba edda we twalina bukapeesa okimanyi nga tosobola kumala ssaawa 3 ku ssimu eno ng'olinda bakubire oba okube okitegeera ng'olina gwogenda okukubira oba nga bakubidde okitegeera yali simu sikyo ne graduating nga nefuuka ki eno okimanyi nti most of the people today kiyinza okwewuunyisa nga 24 hours ku portion ya 24 hours
essimu ye emutwalira over 18 hours. Yeah, sure. Okitegeera nti kitegeeza essimu eno esusse okubeera a tool to be used wabula efuuse ki master. Okitegeera naye twagala twebuuze mu ssaawa 18 z'omala ku ssimu ogikozesa ki kyokola. That's the question. Kikyengezako ga nti AI ekyasobola okubeera ekintu ekirungi ennyo gy'oli in the gospel space nga tool. But if result to a master, if it becomes a master kikyengezako ga nti a tool ya si yefuga kikyerina okufulumya. A tool gwogifuga ku kikyerina okukola ki okufulumya ku kikyerina okufulumya. Nti olwaleero badde okimanyi nti music wa gospel zezimu ku ezo oba yemu ku music akyasinza okubeera ne poor sound. I'm sorry to say that but it's the honest truth. Nti enyimba zitera okubeera ne poor sound. Kati AI ekyasobola okubeera tool to master and mix these songs well. Okitegeera naye ng'oluyimba osose n'oluyimba in its what totality originality n'ogiweekola ki emastering oba ekyo kisoboka. Okitegeera it's a tool. Okitegeera noga nti a track y'oluyimba luno tevuddeeyo buki bulungi. So nga tuwumulamu John K, you don't side with gospel ministers kulayinga ku AI. Yes. Mubali project efuluma. But I side with any creative to use AI for help to improve. Yeah, not to create. Katuwumuliremu awo. Okyali ku 5 to 7 Papa John K nkyamuyina njagala owawule eweetaaga okuwandiika bambi wandiika olabike munnange nga otegeera ebintu binene kubanga oyinza okwekoona ate n'ogamba bannange KTV teyatuleetera opportunity eno kumanya. Bwe tukomawo tukyattanya ku nsonga ya AI. Omuntu omu yaŋŋamba yali muyimbi n'aŋŋamba kituufu ddala omwoyo asobola okukka nga nyimbye AI version. Abaffe omwoyo asobola okukka nga omusinza atambuliddemu AI version. Bwe tudda bwe tugenda okutandikira. Bambe nanga mfudde w'amaanyi. My God. Akayimbako ka AI mu linnya lya Yesu era abanyanyiniko Mukama bamwebaliza ddala olw'ensonga akayimba kukazze n'ebirungi nfaafa ebirungi bingi offices nyingi nnyo ze bayingiddemu oba oliawo ze bayite basuubira era n'enduulu zitandise okuvuga. Wakati mu ndulu tusigale nga tuli bakakamu tusigale nga tuli besigwa eri Kristo kubanga naye asigala mwesigwa. Nkujjukiza Aba Records ye studio jogendo recording music Gwanda ba isawa zinene omuyimbi wa gospel bantu tebakola na bayimbi bansi bakola na strictly gospel ministers. So amafuta oba wagenze n'ogasaka ku lusozi kituufu ddala ojja kuva mu studio yabwe nga amafuta go munange akasumbiko kakyajjudde. Genda okola na Aba Records basangibwa Kawempe to the Lord. Osobola okwanonyako ne ku mikutu emigata bantu ku TikTok na ddala okwo kwebali tekamu Aba Records ojja kulabekanga obafuna bakola mixing and mastering in music. Banonyeko oyinza okuba baddewo ng'okwasaganya naye nga weetagamu that touch of good sound, good production. Genda okole na Aba Records. Kali kati gomwimbi atandika tolonza genda ewa Aba okole ekintu ekituufu. Agamba atya Musumba Juuko Lawrence yakoze akayimba bannange mugenda kekulira mu mulago. Yakoze akayimba Mukama akikoze sawa yona video tugenda kugikwasaganya kakyali mu audio naye sawa yona ekintu tugenda kulaganga kyedomola atenga Papa John K the writer ekintu yakyumbyemu omutwe yenze MC Mats. We tuwumuliddemu tubadde tubuuza oluyimba olukoleddwa AI lukyasobola okusinzibwa omwoyo n'akkanaalabisibwa oba omuyimbi koza bafandi bano bali tricky ate tosobola kutegeera kye baagala. Oyinza okubawa original version much as it's trending ne bagiboola ne bagigaana wabala osulamu the intuning enkwatemu ate ne basagambiza awo wakati awo omwoyo akyasobola okulukuta n'akwata ku mitima. Webale nnyo mukulu Mats naye ekisooka njagala tutunuulire oluyimba nga ayibambe esebo credit soke tugiwe omuwandiisi mukulu segimento esebo nti taba kufiidinga gundi eyo AI bulungi lwaki nti
waliwo original version gye bakozesa ne bagifeedinga mu AI version okitegera netuweeyo ki product naye melodies zakyuka ezo nedda zasigalawo ebigambo byasigalawo okitegera kitegeeza nti bagifeedinga bufeedinzi ate obulungi nti singa melodies tezaali nnungi era tekyandivuddeyo ki bwe kityo nti just kyetuyinza okugamba nti it is another version improved version of the original version nti naye obuzibu ebutera okubeera ye muyimbi okulirayinga ku AI entirely okitegeera nga tokyalowooza gwogamba nga tolowooza toyiiya okitegeera n'okuyimba tokyayimba okitegeera Phoebe was telling me waliwo abayimbi not here in Uganda ne wano mu Uganda sagala okibuuse mu maaso ne wano mu Uganda wekiri nti abayimbi ennaku zino bareleasinga works nga za AI nga both yeyimba nga yeyayiyiza okitegera kati ngera tutera balaba lwakubanze sisobola kujja nenkumentioningira naye tubalaba ojja okuyimba you face the difficult to sing okitegeera olw'ensonga kiri ekiri out there sigwe wakiyimba AI yeyakikola kati tosobola ate n'ekirala kyenja okusaba abayimbi we should not get over excited okitegeera okolayo kamu ne kayitimuka n'ogamba wano ekyo si kyeŋŋamba naye tutunuulire embeera nti yes tulina version ya kumpi naawe yes that's the original Pastor Justin Nabosa naye waliwo ne version ya AI Pastor Justin Nabosa honestly okujjako ng'abantu be bazikubye but her original version ye era gya performing okitegera because that is her and era ekyo kyalinako ki responsibility kiri takiinaako ki responsibility ekibuzo kyadde kiri nti omwoyo asobola okukka olaba kamwogera bwoli ate olwo ka music akasendeekeremu ye talina buzibu mu kukka bwe mubanga mukkiriza muguddewo emitima gyammwe akole ki ake naye impact etera okubeera oba ku ngeri gwe ekibya you the creator no you the vessel not the creator kuba obuuziza ku mwoyo okukka omwoyo takka lwa ddoboozi lyo ddungi omwoyo takka lwa bidongo bikubye buki bulungi nedda akka netegese ntyanze akka ng'ekibya ekiyitamu oba kyalina okuyitamu kikkiriza omwoyo okukiyitamu okubaako kyakola so that goes for consecration you as a person okitegeera nti ebiseera ebisinga in fact tukutte ennyimba ne tuzifuula medium through which God works in si bwe kiri nedda kuba singa kyali bwe kityo abasumba aboogera obwogezi tebandibaddeko mwoyo gwe bassa okitegeera naye kiri ku kuba nti omuntu ono yeewaddeyo oba yeeyawudde akkiriza omwoyo okumukola ki okumukozesa oba okumukoleramu okitegeera so it goes beyond the song, it goes beyond the words used, it goes beyond the instrumental because enyimba za Judith babiri they are not the ones nti yes producer Jason Chiwa yakolanga omulimu ogw'amaanyi naye si ze ziri mastered ennyo oluyimba nga wipolo nsaba nkutegeeze Pastor George Okudi yalukolera mu garage ewuwe terwatuukako mu ezo mastering studios ezaki but God worked through it okitegeera zi Yellow Pastor Wilson Bugembe no
it is kwega ekibya kino kasita kikiriza kyekyo lwaki nkugamba leero Max nti mu byonna whatever development that comes it is okay to embrace but what is your connection with God kyekisinga obukulu because ogenda tunuulira abantu nga let's say Nathaniel Bassel omusanga nga team mastering and mixing team eriko abantu ngaaga abiri just strictly chiba that's their role okitegera tekisi kibi okitegera for excellency yes but ye Nathaniel Bassel bwayimirira kyekikola ki kyekifuluma okitegeera nti fenna let us believe nti the developments zonna nungi okitegeera kuba AI is more like twalina kye bayita mu music we twali tukola production ya music wabangawo FL omujjukira plotting newajja ne wabaawo Cubase newajja ne wabaawo Logic bize evolving so nebino ebyokwe evolving it is okay to evolve but as they evolve what is your connection with God? It's the most important thing. Katono nyawo mpulira abantu batansedde okwasa amasimu. Njagala otero enamba za faawo let's use audio notes tujja kwata n'amasimu matono nnyo zibaterewo just in case kuliko atayina namba yaffe and you feel like you have something to talk about kumirama gye twogeddewo oba gye twatandikidde ngenda kuwa akadde kawo maaso kawo dakika ntono nnyo kuva kati nja kulabeka nga nkwata amasimu tuwulize gwe atulabe eyo ebintu obiraba otya ebintu bitambula bitya should we embrace this nga John K bwatugambye nti no tusobola okukikozesa as a tool but not as a master okulabeka nga kitufuga katono nnyo woba ojjukira MC Max edde nnyo 3-4 wabangawo tapes okitegeera tapes ne zijja ne zifuuka CD ne zivaawo ne zifuuka flash owulira leero flash tekyaliwo yes weeri tukola bluetooth tukola gundi bazita airdrops okitegeera so tukyasobola okuga nti ebyo byonna bikyamu which is not true okitegeera naye wemba nkusindikira ku airdrop what is my intention okitegeera what is it that I am sending so development oba technology development simbi no simbi but how do we use it kyekyakuba abaweereza nkyero gyasanga nga wali abamu nga akyali stuck in the past okiwulira yalaalira agamba kuba oba ojjukira waliwo akaseera bagambira nti omukutu gwa WhatsApp gwa sitaani omukutu gwa Facebook gwa sitaani naye olwaleero waliwo abayisizaako enjiri 99% TikTok weyajjira ngejjudde abantu abagikozesa obubi ebigambo ebyo ebiri vulgar na biki naye olwaleero katukwate endowooza ali ku line tumuwulize KTV hello Sebo Amina kakati mbadde mbuuza kwekita AI osokompe kumanya gone gy'osinzidde mukwano amanya gange nze namutebiridi asinzidde nsooba kyebande enyamu nze mbadde mbuuza ku kya AI ekyo nti kati ffe abayimbi ba upcoming naye ng'ate gye tuli eno wansi nga tetumanyikiddwa n'ennyimba zaffe tubadde tutegeka butegeso zireeta ku rediyo kati ffe tunaaba tukyasobola okupromotingibwa mu ngeri ya media nga tetusobodde okukozesa AI kuba n'okubitegeera abasinga kati ffe tetubitegeera kati abo abayimbi ab'amaanyi balabika bo be balinga ababitegeera kati ffe tuba tugenda kukola tuti omukisa guba guweddewo ogw'okuweereza mukwano tetukuba AI version zokka tukuba buli luyimba fu wano ku KTV anti kati ndaba ekya AI kikutteyo buli wantu AI bagenda kuddamu yabo neyanziza pointo John kagifunye kali
kale abukuba kuliko mulale mu mumpe tubajjewo lumu tulabike nga tweyongerayo kuba ku namba eziri kuba ogenda kuba ku namba eziri ku screen yeyo tulabike nga tuddawo chap omukyala yabuuza alabika alina mu kutya bambi ekibuuzo kye nkitegedde bulungi genda maaso mwana maama Munsooba AI tezze kujjawo ebyo naddala recordings zemukola nedda it is just an improved version nti abanange waliwo ka technology akapya akaze nti maama essimu yeyo gy'okubiddeko eyinza okuba nga si iPhone 17 wabula eyinza okubeera nga na Tekino oba ki esigala ekola omugaso gwe gumu lwakuba nti oli alina iPhone 17 abeera n'emigaso mingi ko okukola ki okusinga so togwamu maanyi recording a music home studios more recording ira tekina buzibu era music wajja kusigala nga azanya get to those numbers olabikenga otubulira ensonga yo ekibuzo kyo kyoyina kyo badde webuzo okumala ebbanga John K the writer akikwanukule what's the difference between Kansoke Nkwaton KTV sebo mujebaleko sebo kale tata nawe jebaleko sebo amanya go ne josinzide amanya antikadde bisinzide sajja no mukono nze omwana yatumwaniriza nnyo ye bali kubeera nga tuwabulamu ku nsonga ya AI naye kyembuuzaako ku bayimbi ab'edda bano bajjirisi babirye ebabugende bayimbanga ennyimba Yesu beera nange nakutwala mu mwoyo naye kaakati ono omuyimbi oyo olumbe lw'okubya olwo naye ndaba nga kituufu kyennyini nalwo nga lutukulukuta amafuta naye ng'ate abamu bano abali emabega engeri gye babeera nga kati engeri gye bazinamu olabira nga tebali mu mwoyo nga engeri gye bebangayo nga ewanika n'emikono n'ogenda buziba kati zabeera zze mu kigulu kyeyo ng'omwami nga njagala kubeera nga yenkako bukwamu kisinza nga walangiriza Ngooma nze tiba tekinsaze ekigulu kubanga ate ndaba ate ye ekituufu nga omwami oyo walimunyaddeko ate yeyingira nnyo buziba nejjayo kino ekyomwoyo tatisse ab'omukyalo eno mukono natifuma kuba tetulekeddwa kubanga maanyi n'okuyaayaana naye ate abalala mayizanga nze kemangeredde munaye tukifunye saba otulabulemu tuleka point yo ngifunye fibino za nyongera ndowooza omu babiri John K abitanje bulungi nyonyi ddala tulabike nga tweyongerayo oyo omwami w'emukono KTV kale oyo mwami ensonga ye ndowooza ogitegedde bulungi ensonga y'omwami era nsaba omutegeeza AI tezinisa bantu bali kujja mu mwoyo kimuddiremu AI si ezinisa bali abantu abazina okubajjako omwoyo wabula kyekiri kye mbadde nnyonnyola nti enkwatagana oba enkolaganayo ne Katonda AI terina gikyusa kuba AI erina kubeera kikozesebwa nga omuzeeyi w'omukono abayimbi bwe bajja ku crusade oba mubeera ku crusade mukuba ebyuma oba temukuba bikuba of course bakuba olw'ensonga nti ebyuma bino biyambako emizindaalo gino giyambako eddoboozi okutuuka ewala okitegeera okusinga engalo neki n'omumwa gwokka kati AI tugitwale nti muzindaalo AI tugitwale nti kivuga nanga naye omulimu gwa Mukama gulina osigala nga gugenda ki gugenda mu maaso yes sir. We have like 2 minutes on air. Quickly, what's the difference between a good song and a popular song? A good song can be a popular song, yeah, but not all popular songs are good songs. Kanzire mwako. Kanchide mu Luganda. Oluyimba olulungi lukyasobola okubeera oluyimba olututumufu. Naye ate si buli luyimba olututumufu lulungi. Yeah. Oluyimba olulungi luyina values. Yeah. Luyina ebyo ennono kwe lutambulira. Yeah. Ng'ekisooka message mu butuufu bwayo. Yeah. Music nga music kubanga music alina amateeka gaki
gaayo nga nayo nago gali mu byo okitegeera naye ate ogenda okwesanga nti ennyimba season n'ennungi oba ezikoleddwa bwe zityo zitutumuka nnyo kati oluyimba olututumufu lwero oluzze ne luba nga lumanyiddwa buli wamu kati ogenda kusanga nga ennyimba nnyingi ezimanyiddwa naye nga si lwe luyimba lw'osobola okutuula ewakaawo oluyimba olulungi lwe luli waka nkuwa example naddala mu gospel music lwe luyimba lwogenda okubeera mu ddwaliro osseeko lukuyambe ocreating a connection with God oluyimba olwo terwetaaga kubeera lututumufu oluyimba olulungi era lwe lumu lwe lugenda okkeera ku makya ng'ogenda okukola ekibi lukulumirize lugambe nti munnange kamera ya Katonda ekola ki ekulaba oluyimba olwo lukyasobola okuba nga si lututumufu naye lulungi okitegeera lwaki nti lutambulira ku nnono oba ku values ey'ebyo bye tukkiririzaamu naye n'osanga oluyimba olututumufu ennyo nga terulina theatre gye luyinza kujjamu nga teruyina ebiseera ebisinga na conviction oba conviction kyeki okulumiriza kwe luyinza kuwa wabula nga lukuleetera okukyamuka noonyeenyamu n'ogamba okitegeera oluusi ne tulukolerako n'edduyiro kuba lwe luliko okitegeera naye nga mu kukwata ku nsonga zo oba ku nkolaganayo ne Katonda si lwe lumu ku ddwo so nsanyuse nnyo management ya management ya KTV ndi musanyufu nnyo okubeera nga ndi wano mukulu Mats webale nnyo nnyini ddala okuba nti onkyaziza ate n'ebyo byonna bye twogedde ebiyinza okuba nga bikosa omuntu yenna awuliriza tusobola otusonyiwa tusaba otusonyiwe naye mu byonna tusaba Katonda asigale nga Katonda eri ffenna kubanga abamu ku ffe tudidde sente tudidde obumanyifu obututumufu okubeera nga ate tubitadde mu kifo kyani kya Katonda leka Katonda asigale nga Katonda asigaze ekifo kye mu bulamu bwaffe abayimbi tusobole okuba nti tutuusa ekyo kyennyini kye tulina okutuusa nsigadde nze John K Mukama bawomukisa ondabira Salongo Brian Bits definitely nja mukulabira amina ate era KTV bajagala nnyo bagiraba amina yes kale kanderekereze omukukunavu omuwandiisi munnakinku ow'ennyimba John K the writer nabegako waliwo evo eyawugumuka lwaki awandika ezaalaavu lwaki akola atya naye omuliro ogwo yamala n'agukakkanya yabawa ensonga zaabwe bali bagamba mu gospel industry twetaaga nnyimba zaalaavu naye ng'ate basinda omukwano n'abaagalwa baabwe era yebabeera eyo si kusinda bakola batya beerago yenze MC Mats okusinda webabeera obuzibu tukwatagana olunaku olw'enkya. Thank you Bob, thank you Phoebe being in the TX, thank you Jose, thank you Sandra, Alan and Mr. Philip for authorizing us to be on air. Tukwatagane olunaku olw'enkya.